Eno, you wake up call. Mu programa etuli omukeze. Okay, kati chatufune kanso nalokola. Ayla chisoka. Kanso. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wasuzo chasi. Munaye nkedde okukoonako. Ne network ke chance. Che kigenda mu maaso wano gundi naawe gira. Damu munonyeko. Ka network. Nenga ka network obo muliro guwedde. Anti kenzo kwa keddo mukubira. Era busy. Anzo kwa keddo mukubira wane emirimu gye bamugamba emisango. Not be reached at the moment. Please try again later. Kale tugenda kwongera okumunonyako tulabe. Yinza okuba network yayinza okuba network. Wagira nga tunonyako ku mulala nga tulaba. Nga tulaba ba. Twagala ensonga ene guke. Network oba gundi. Kanso obadde otutiisizza. Kanso obadde otukanze munnaye ngasimu kasakagambe network obadde network obadde ki? Okay, oyogerako ne Mumbeja Frida ku Pale FM ndine kaseke ne program tuli amukeze. Tuli mu wake up call. Kati kyembadde mbuuza Kanso. Baso kutute speed. Process by process omusango gwo wagulimu bulungi n'ogugusa. Kakati ekirala kyembuuza waliwo abantu basajinoma abaganda bagendagenda ku palamenti nga baagala okwekalakasa balaga obutali bumativu bwabwe kunguza esuse mu palamenti era bo bakakasa bagamba nti kiri mu mateeka ddala biri mu mateeka byebakola bamenye amateeka gaba abantu balina ebbeetu okulaga obutali bumativu oba okwolesa obumativu ku nsonga ebeeriwo. Ekikulu kubeera nti omuntu yenna ayolesa obutali bumativu oba okwagala eri ekintu kuba kiri mirundi ebiri. Oli ayinza okuba ng'ayagala kwolesa butali bumativu oba okusiima. Naye ndowooza olwaleero abo baagala kulaga butali bumativu oba obubbi, obulyake, obulabbayi, obukenuzi nga bukolebwa abo ate abandibadde nga be babulwanyisa palamenti ya Uganda. Nze sirinaawo nsobi gye ndaba oli bw'abazze okwolesa obutali bumativu nti mwe abalondebwa ne muteekebwa mu bifo bino ate mmwe babbi. Ani ayinza okuwakana nti tewali babbi nga n'abeebunaayira baazuula ababbi abo? Kuba sipiika wa kuno baamuteekako dda ebibaluwa ebiraga nti tebakyamwetaaga mu mawanga agamu lwa bubbi. Kigambibwa yabba ebintu by'abaavu ng'amabaati agaali gagenda e Kalamojja. Ebyo bye tuwulira ate emirundi egiwera bagezezzaako bammemba ba palamenti abamu nga Honorable Ssekikubo okusaba bakubaganya ebirowoozo ku nsonga eyo bannansi bwe bazze nga basitula amaloboozi. Omukyala y'omu oyo ayogerwako atuula mu ntebe ya sipiika ng'afutyanka nga takkiriza wabeerewo kuteesa ku nsonga eyo. Ndowooza ne kireeta eri bannansi okulaba nti tebaagala palamenti agikulira, tebaagala wabeerewo bintu ebyo kuleetebwa mu musana bikubaganyizibweko ebirowoozo.
kanso tetukusumbuye nnyo kumacha kuno obadde ozuukuse ng'oli mu bya misango oba kuba njagala kubuuza kibuuzo kirala oyinza okuba oteekateeka bya misango. Kuba munnange simu eyiseemu ate obudde obw'okukola bwatandise. Kakati ate poliisi yo ng'egamba egenda kukwata abo abeetantala okugamba nti bajja ku paalamenti. Kati wano poliisi ekyekola nakyo kituufu oba? Omanyi waliwo ebituufu n'ebyo omuntu omu by'aba ayagala okuwulira. Oba oliawo abali mu buyinza tebaagala bannansi baveeyo bagambako wadde nga tebakoze bituufu. Naye nga poliisi yali badde eyambako buyambi abo abaagala okukozesa eddembe lyabwe basobole oddinyumirwa bulungi nga teryabakuba ku mukono. Mu mawanga agalimu demokulasiya abantu balina eddembe okwekalakaasa. Ne wano amateeka gaffe gakkiriza okwekalakaasa. Naye abo abali mu buyinza bafuna obusongasonga naddala nga bayita mu bakwata mmundu ng'abapoliisi okulemesa eddembe ly'abantu okugenda mu maaso. Naye ekyo kya bulabi kuba bw'otandika bakama abo okulya olugaayo mu ddembe lyabwe, bakama abo bayinza okutuuka ne banyiiga ne bagamba nti omulimu gwe twali tugukuwadde guveeko. So kyabulabi poliisi naye erina okwegendereza n'egoberera amateeka g'ensi eno n'egoberera n'ennono za demokulasiya, kubanga balina bakama baabwe be bannansi be baweebwa omusolo ate bwe kiba nga kye baagala nga kiri mu mateeka ekyo kye baba bakoze baba bamenya amateeka abo abapoliisi. Naawe akutte emmundu bwe baba bakuwadde ebiragiro nga naye abikuwadde tagoberedde mateeka, ebiragiro ebyo okkirizibwa obutabigoberera. Naye bw'osalawo okubigoberera nga bya bumenyi bw'amateeka, obudde bwe buba butuuse osobola okuvunaanwa kobeere ng'oli mu poliisi, kobeere ng'oli w'amagye, ng'olina cepe zisinga okubeza waggulu, naye n'omenya amateeka ekiwolaba kikwasa engalo. Kanso eddiba ly'engo lyesiba mu kiwato n'ozina. Kanso Wangi oli ayinza okwebuuza oba engeri gye beekalakaasamu okugenda nga bawanisa ebipande okuli obubaka olumu obuyitiridde obuyinza okugaba obaoliawo balumba abakulembeze oba oliawo abakulu yembeera gye bagaa nti bano neekalakaasa si ye yesaanire. olowooza nti nno obubaka obubeera ku bipapulo okwo bwabulamu okusinga obubbi, kuba obubbi buleetera abantu okufa. Okugeza enguudo ezijjudde empompogoma ng'emmotoka bw'eba etambulirako emikisa mingi okugwa abantu ne bafa. Amalwaliro omutali ddagala nga n'abasawo babeera beekyanga buli kaseera nga beekalakaasa olw'empeera entono oba obutabasasula mpeera. Amasomero omutali nnoni nga n'abasomesa abasomesaayo baavu nnyo, tebalina maanyi gasomesa baana ba ggwanga olw'empeera entono olw'oba obutatuuka okwekutulamu okuli awo. Bano bafuna mpitirivu nnyo kuba basoma saayansi, bano bafuna ntono, okwoteekeko obubbi, obukenuzi, obulyaka, obulabbayi. Omuntu omu n'alya ssente ezirina okukola ebintu ng'amasomero ng'amalwaliro. Kaakati obulamu obuli mu ekyo obugeraageranya otya n'okuwandiika obuwandiisa ekigambo ku kipande? Okay, kati kanso ebibiri tebigeraageranyizika. Okay. Kayongo muzzukulu wa jjajja Budda leka kugeraageranya bitalina makulu. ono kaseekende kakati kanso obubaka obwo obugeraageranya n'obubbi. Omuntu omwavu ennyo alye kalamojja atalina waasula oyinza otya okubba amabaati ge n'olowooza nti ekyo kya bulijjo kyakusaaga. kati kanso bagende beekalakaasa onaabawolereza, bagende beekalakaasa babakwata ogenda bawolereza ku bwereere. Ate okusooka kwa byonna nze nange ndi munnansi nga bo. Kati buli anaavaayo okulwanirira eddembe lye olina okufunayo kw'otikko
okuba omugugu ogwo bwe baliba bampadde obuvunanyizibwa sigaana kuwoza nga bampadde instruction naye ekyo tekisobola kubanga yensonga esalawo oba oli yekalakaasa oba teyekalakaasa n'okwekalakaasa kwabwe tebazzeeko wami kumala kunneebuuza nange nawulidde buwulizi waliwo abantu abatali bamativu tukusibudde kanso tekimenya mati tukusibudde kanso tukwagaliza emirimu emirungi olunaku olwaleero amiina weebale nnyo weebalire ddala munnange kukulirako nkalesebo atweyaza tweyazeege mbadde manye engeri ye gyasa alinga asapootinze naye munnansi yali badde agaabuga yeeyo mugende bwe bakwata wendi kitegeeza obuvunanyizibwa baba tebabumuwadde eno ye wake up call mu programu etuli omukeeze